Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Kitegerekese nobanga tobozeewo kambuga ya Sseddugge ne tugenda ewaani Kiza Samuel bwe kiri Kiza Samuel ddamu kino ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations oba UN kikola ku bintu bingi nga kiyita mu bitongole byakyo ebyenjawulo ebitali bimu. Ngenda kuwa ekikolebwa gumpe ekitongole ekikwatibwako okukola ebyo bwe guli wekiri Kiza ekitongole kikola ku by'emmere n'ebyobulimi wansi wa United Nations bakiyita World Food Organization. Tabozeewo nennengera bandobera shemu ng'ayagala okumulonda. Wulira bakiyita FAO, Food and Agriculture Organization. Obw'embuga ya Sseddugge kamu mu kamuwe bugane kamutaasa ku zero ziri ezibadde zikulembe bw'otyo n'oba ng'otandise okutangaza emikisa gyo bwe kiba nga kiri bwe kityo nzirako waani Bandobera shemu. ondaze nti bino obimanyi. Bwe tuva ku ekyo ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ekitongole ekikola ku byobulamu mu nsi yonna kiyitwa kitya? WHO, World Health Organization. Wulira omwana bw'ayongera okuttaanya ensonga ayongedde okugaziya emikisa gye ow'ebusoga awo nno manya obusatu mbumuwadde abulina ne tugenda ewaani Ewakiza oba baweddeyo Kiza wetuli obulayo kimu Kiza bw'aba ng'oli azzeemu kiri ate ekitongole eky'ensi yonna wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku by'ensimbi bakiyita United Fund Organization. Kiza bino ebintu byakuteeba buteebi bwe bityo straight away From Busoga. okay bandobera she mulone mpulire Bakiyita IMF, International Monetary Fund. akasedduge kamu akalina Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka.